Akawungeezi ka Jorin Namatovo w'emyaka 8 jjajjaawe Edith Nansubuga yamulagidde afulume ekikomera ayiwa ebikuta wabweru. Kyokka eyafulumye ku ssaawa 11 bagenze okulaba nga tadda ne balowooza nti azannya na banne. Wabula bano kyababuuseeko okulinda omwana nga buteerere ekyabawaliriza okutandika omuyiggo okumanya awatuufu waali. Ku ssaawa nga 4 ez'ekiro baafunye amawulire agataabadde mawoomu nti waliwo omwana attiddwa era okumutuukako nga ye Namatovu gwe bamanyi obulungi. Obudde omuzadde obudde omwana waabulidde ne waafiiridde ebbanga sidde. Omwana ono nga tannattibwa kirowoozebwa nti yasoose kusobezebwako ne bamusiba akawale ak'omunda ne bamutuga n'oluvannyuma ne bamupakira mu kikutiya ne beesuulira ku ttale. Abaana abo babakwata ne babasobyako mu ngeri efaanana bw'etyo. Kale tusaba abantu Katonda atusaasire atulokole. Basuspekiti abo bateekeddwa okuba nga be bamu kubanga enzita eryemu ffe gye tulaba. Poliisi okuva ekiteezi yatemezeddwako era ne yeekebejja omulambo gwa Namatovu n'oluvannyuma n'egwongerayo mu ggwanika e Mulago. Abakulu eyo nabo babeeko bye beetegereza. So nsaasira nnyo maama ne taata nti kino kibaddewo tujja kukwatira wamu n'abantu abalala nammwe tulabe nga tufuna justice ya Namatovu. Enkya ya leero tuzzeeyo ku kyalo Lubatuka Abaganda mu ggombolola y'e Nangabo mu Town Council y'e Kasangati okwetegereza ebyabaddewo. Tutuukidde mu maka omugenzi mwabadde abeera era ne twogeramu ne bakadde be okumanya ekituufu ekyabaddewo. Omwana yafulumye ssaawa nga 11:30 nga ewano we bayiwa ebikuta abaneiba. Ati nga okujja wano ebikuta ndowooza omuntu we yamusangidde n'amwongerayo. Takuta mwana muto bw'atyo atalina maanyi gasobola kulwana kabadde mu kilo 13. Kati kilo 13 ozirwepinge. Tukitegeeredde wano nti waliwo abaana abalala 2 abaakafa mu ngeri y'emu okuli Shadrack Naigo w'emyaka 6 eyattibwa nga 18 Ogwokubiri, Fahia Nampijja nga naye wa myaka 6 era nga yatirimbulwa mu bbanga siryawala nnyo ng'omulala gwe tutagenda kwatuukiriza mannya ye yasimattuka wabula ng'abatuuze baasanga gakalinsonyi gakyamusobyako nga n'okutuusa olwaleero tayogera. Abaana bonna bazze bamala kukozesebwa ne bamaane batugibwa okuleka oli eyagibwamu amaaso n'olulimi naye bano abasigadde bakozesebwa ne batugibwa. Bano bagamba nti obuzibu bwandibanga buva ku masaba agayitiridde mu kitundu kino wabula ng'enfunda ze beekubidde endulu mu b'obuyinza bafuuyidde endiga mulere. Olwa bino tubyasosiyetinga n'abasamize kubanga kigambibwa nti bwe bakola bwe batyo bafuna amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Oyo si mwana asoose si yasembyeyo bakawera abaana 4. Patrick Onyango nga yayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano atubuulidde nti ettemu lino libazibudde amaaso. Kwatira wamu n'abatuuze tulabe ani mutuufu ani mukyamu mu bitundu ebyo yoke tukole ekikwekweto. Ababali bakyamu bajja kuvaamu batujja bakwata. Abazadde bakubiriziddwa obutalagajjalira abaana naddala mu kaseera kano nga bali ku masomero gye bayinza n'okubataayiriza mu makubo nti bwe kiba kisoboka batambule nabo olwo omulaba aleme kwemala ggogo omusezire yeemala mu lutabaalo.